Nkwanirizaako nnyo mukwano gwange yonna gy'osinza okuba ng'otuwuliriza nkakasa nti okola ky'amaanyi nnyo okwekumira ku mayengo gano. Weebale nnyo gwe yenna ali eyo mu kifo gy'osinzira okuba nga otuwuliriza ng'oteze omukutu guno nga gw'osinzira okuba ng'ofunako amawulire. Donald Trump eggulo mu kulayira yalangiridde era n'ateeka omukono ku ndagaano. Endagaano zino ezigenda okuba nga zaafekitinga eggwanga ssebazinga wa Afirika. Laba engeri gye kigenda okwafekitingamu n'okuleetera obuzibu Afirika. Ekiwandiiko kye yasayinize gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Oli ku Yogi Update TV kw'osinzira okuba ng'otuwuliriza. Gw'agala otweyungako kirira wansi awo waliwo ekigambo subscribe kikooneko ojja kuwusala buli nnyo twegattako. Abali mu diaspora mbaanirizaako nnyo mwebale kwekuumira ku mayengo gano. Tukimanyi bulungi nti nno olunaku olw'eggulo Donald Trump yabadde mu bikujjuko byakubanga akwata entebe y'obukulembeze nga pulezidenti omujjuvu owa United States of America. Naye mbiwandiika ebimu bye yakoze nga yakayingira entebe waati tebyalese amawanga aga Afirika bulungi. Ssemazinga bw'ekizibu ga Afirika yamulese yeeraliikiridde. Lwa nsonga ki ekiyinza okuba nga kyeraliikiriza Afirika? Kitegeeza ki? Kino kiringanga ekiraga nti nno okujja kwa Trump mu bufuzi mu buyinza ate Afirika yandibanga ye ate yalusuddemu busuuzi kaba. Afirika yandibanga teyakiganyuddwamu. Kisinze kunyigiriza Afirika. Omukwano gwange ali eyampuliriza. Lwaki nkugamba bwe nti Trump olunaku olw'eggulo yasayiniza ekiwandiiko ekijja eggwanga lya US mu Uganda World Organization bwe bayita WHO. Uganda World Organization wetugyogerako twogera ku World Health Organization wetugyogerako tutegeeza ebyobulamu okwetooloola ensi yonna, naye basically bibadde bisinga kuyamba eno mu Afirika. Abasawo abakugu saako vaccines ez'enjawulo saako n'okunoonyereza ku birwadde biba bibaluseewo eno ku lukalala lwa Afirika okugeza nga Ebola, chickenpox, endwadde ez'omutawaana epidemic diseases ezibalukawo eno ku sayidi w'ekizinga Afirika. US ebadde ekola omulimu gw'amaanyi nnyo okufandinga ekitongole kino ekya World Health Organization. Kakati Trump olunaku lw'eggulo yakutadde omukono ku ndagaano ogulaga nti US eggwanga erya America liggyeemu enta mu kitongole kino ekya World Health Organization. Tegenda kuddamu kufandinga kitongole kino. US tegenda kuddamu kufandinga organization eno. Donald Trump awa nsonga ki? Donald Trump awa ensonga nti mu mwaka gwa 2022 paka 2023 US yasaasaanya billion 1.28 billion mu kitongole kino ekya World Health Organization. Naye ekyewuunyisa amawanga amalala nga China gayitawo buyisi nga tegafandinze mu organization eno. Ekintu ekikozesa ddala eggwanga lino erya Amerika kubanga lye lisinga okufandinga organization eno. Kakitegeeza bwe baba nga baggyeemu enta ekitongole kigenda sigala nga kisigazza weba mmeeza egenda sigala nga esigazza amagulu 3 esola amagulu 2 emmeeza ey'amagulu 3. Era n'abaddugavu eno mu Afirika baatandise dda okweraliikirira kubanga tewagenda kubeerawo facilitations, vaccines, equipments ezisinga zibadde bakozesa mu kunoonyereza n'okukuuma obulamu ku lukalala lw'essemazinga wa Afirika ano ng'omukwano gwange ali yampuliriza. Kyeraliikiriza nnyo amawanga ga Afirika naye ng'olwedde Donald Trump yamaze ddayo otteekako omukono
yabijjeemu enta tagala kuddamu kwonoona ssente mu kitongole kino ekya organisation okubanga bo basinga okifaaniramu ate nga mawanga amalala go geesuulirayo bwannaggamba. Obadde oli ku Yugi Updates TV nga kw'osinziza okuba ng'otuwuliriza era obadde muwuliriza mulungi nnyo. Bw'ayagala otwegattako kkirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikooneko ojja kuba osobola bulungi nnyo otweyungako. Mbagala nnyo mweraba. Gw'oyagala okuwulanga naffe WhatsApp namba weeri awo gy'oba ogendako ojja kuba ng'otufuna tusobole okulangira bizinensi yo gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Mbagala nnyo mweraba.